Kino kye kibangirizi ky'ettaka ekyagula Nagagga Godfrey Genza owa kampuni ya Zion Estates nga lisangibwa ku kyalo Bulwanyi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ekyalo ekyali kigudde akaleka kati kisigadde matongo era nga abatuuze batandise okwerya enkuta oluvannyuma lw'omugagga okubagoba n'abagaana okudda mu nnimiro okuggyayo emmere yaabwe. Ewange awo nga nze nduddewo n'akamalawo emyaka 45 naye Kagodo nali ndi awo nga batuuse okutugula. Omusajja ne bansalako era poloti n'ensigaza katono nnyo ne kasooli yenna limonde yenna ebitooke byonna ne babinzijako. Okuva le twalumbibwe yatugula tetuddangamu kulya ku mmere ya kukkuta. Abaana bafa enjala, abazzukulu tebalya, tetubasomesezza, tetulina ssente, tetulina mwanyi, ate tetuyambiddwayo n'akatono kokka. Wano abatuuze basabidde gavumenti eyingire mu nsonga zaabwe kubanga omugagga agamba nti gavumenti ye yamusindika okubagoba ku ttaka era ng'aliko ebiwandiiko by'agenda ayisa ng'asaba abatuuze bateekeko emikono nga ne bwe banaagaana balina okuvaawo. Yatugula ffenna ekitundu kino bakiyita Bulwanyi naye nga Bulwanyi eno twali ku ttaka lya Mumbejja Nassolo tulimazeeko emyaka egisukka 40 n'ebijja ebisinga weebiri byonna byonna omukulu ono yabisenda. Genza yatusenda ettaka lyaffe ebibanja byaffe byonna era kati saa leero tetulina kye tulya. Abatuuze baga nti batambudde mu ofiisi ez'enjawulo kyokka tebafunye kuyambibwa nga kino kye kibaliriza okusaba gavumenti eve etangaaze ku nsonga eno wamu ne paalamenti ebayambe kubanga abagagga babatulugunya. Naye mu kiseera kino tuli mu bugubi obusinga ddala okubeera obw'amaanyi oluvannyuma lwa mwami ayitibwa Kagodo Genza okuba nti ettaka lino yalitwala. Bagezaako okwekubira enduulu mu ofiisi ezi zonna ne wabulawo okuyambibwa kwonna. Tugezezzaako okugenda n'abakulu mu kampuni ya Zion Estates egambibwa okubeera emabega w'ekikola kino kyokka ne bategeeza ng'ensonga z'ettaka ly'e Bulwanyi bwe batalina kye bazimanyiiko.